Tata ng'omwoyo atuuse, ye wabeera w'enjawulo. Tata ng'omwoyo atuuse, ye wabeera w'enjawulo, omwoyo atuuse. Yes, hallelujah, 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 hallelujah. Sense of Baraba OMUMBEJJA wa Yesu. Lift up your faith. Lift up your faith altar. Ulire dembe. Wasuzutia. Era wasibyotia. Kansubire nti oli bulungi. Wone sawa zo gy'oli. Oli bulungi. Bobo ine embeera gy'oyita mutotya. Omununuzi waffe mulamu. Mbagaliza amazuukira amalungi aga Mukama waffe Yesu Kristo mwana wa Katonda omulamu. Akosekeerabira. Yes. Tuzuukire naye. Mbegayiridde. Ulira ng'ozuukiramu ggwe ekiro eky'olwaleero. Ozuukire naye. Tomuganya kuleka. Byonna ebibadde byaziikibwa mu bisitaani, byonna bibadde byaziikibwa ebyagaana. Olwaleero musaba azuukire n'ebibyo byonna. Ekisumuluzo akikuwe. Haleluya. Tuwangulenga buli kimu. Yes, olunaku olwaleero mbebaza mwenna abanneegaseeko. Tuli mu Bible reading. Bible reading yaffe lweri twakoma ku ssula 43, tuli mu olubereberye. So tugenda tutandikira ku Lwanamunye, essula 44. Tusoma ssula by ssula, chapter by chapter. Then tusoma lunyiriri ku lunyiriri. So munneegatteko n'olunaku olwaleero katukoole omwoyo wa Mukama. Mwoyo wa Mukama taata, jangu wamba akamwa kange, jangu wamba amagezi gange, jangu ku kigambo kino taata kabaka w'abakabaka. Leka kitukolemu omulimu taata. Wonna tubadde tutambula obubi nga tetutambula ng'ekigambo kyo bwe tuli. Tusaba otusaasira otunaaze n'omusaayi gwo. Ekigambo kisobola otukolemu omulimu. Nga tuwuliriza Mukama. Leka tufunemu okubikkulirwa okw'enjawulo. Mu linnya lya Yesu Kristo, omwana wa Katonda omulamu. Weebale omwoyo omutukuvu, gwatuliisa, tukwebaza ku lw'okuzuukirako nti wafa ku lwaffe aboonoonyi. Tusobole okufuna essanyu, tusobole okufuna emirembe. Weebale olw'ekisa ekingi ky'olina gye tuli, fuga era oluŋŋamye mu linnya lya Yesu Kristo, omwana wa Katonda omulamu. Mwoyo omutukuvu kulembera. N'alagira omuwanika w'ennyumba ye ng'ayogera nti jjuza essula 44. N'alagira omuwanika w'ennyumba ye ng'ayogera nti jjuza ensawo ez'abasajja emmere nga bwe bayinza okwetikka, era teeka effeeza ya buli muntu mu kamwa k'ensawo ye. Era teeka ekikompe kyange, ekikompe ekya ffeeza mu kamwa k'ensawo ey'omuto, ne ffeeza ye ey'eŋŋano. N'akola ng'ekigambo bwe kibadde Yusufu ky'ayogedde. Awo bwe bwakyenkya abasajja ne basiibulwa bo n'endogoyi zaabwe. Bwe baamala okuva mu kibuga nga bakyali kumpimpi, Yusufu n'agamba omuwanika we nti, golokoka ogoberere abasajja. Bw'onoobatuukako bagambe nti kiki ekibawalanyizza ebibi olw'obulungi. Kino si kyekikyo mukama wange kyanywesa, era n'okulagula kyalaguza. Mwakoze bubi bwe mwakoze bwe mutyo. N'abatuukako n'abagamba ebigambo ebyo. Ne bamugamba nti kiki ekyogezezza mukama wange ebigambo ebiriŋŋanga ebyo? Kitalo abadduwo okukola ekigambo ekyenkanidde awo. Laba effeeza gye twalaba mu bumwa bw'ensawo zaffe twagiza gy'oli okuva mu nsi ya Kanani. Kale twandibbye tutya effeeza oba zaabu mu nnyumba ya mukama wo? Buli anaalabika ku baddu bo ng'ali nakyo afe, era naffe tunaaba baddu ba mukama wange. N'ayogera nti kale nno kaakano kibe ng'ebigambo byammwe bwe biri. Anaalabika ng'ali nakyo y'anaaba omuddu wange, nammwe temubeeko musango. Awo ne banguwa ne beetikkula buli muntu ensawo ye, ne bazissa wansi, buli omu n'asumulula ensawo ye. N'anoonya ng'asookera ku mubereberye n'amalira ku muto. Ekikompe ne kirabikira mu nsawo ya Benyamini. Ne balyoka bayuza engoye zaabwe, ne bateeka ebintu buli muntu ku ndogoyi ye, ne baddayo mu kibuga. Yuda ne baganda be ne batuuka mu nnyumba ya Yusufu, ne bamusanga ng'akyaliyo, ne bavuunama mu maaso ge. Yusufu n'abagamba nti
kikolwa ki kino kye mukoze? Temumanyi nti omusajja eyenkana nange obukulu ayinza okulagulira ddala? Yuda n'ayogera nti, tunaagamba tutya mukama wange? Tunaayogera tutya oba tunaawuza tutya? Katonda akebedde obutali butuukirivu bw'abaddu bo. Laba, tuli baddu ba mukama wange, ffe era n'oyo alabise ng'alina ekikompe mu mukono gwe. N'ayogera nti, kitalonze okukola bwe ntyo. Omusajja alabise ng'alina ekikompe mu mukono gwe y'anaaba muddu wange. Naye mmwe mwambuke mugende eri kitammwe n'emirembe. Yuda n'alyoka amusemberera n'ayogera nti, ayi mukama wange, nkwegayiridde, omuddu ayogera ekigambo mu matu ga mukama wange, so obusungu bwo buleme okububuukira omuddu wo, kubanga olinganga Falaawo ddala. Mukama wange yabuuza abaddu be ng'ayogera nti, mulina kitammwe oba muganda wammwe? Naffe ne tugamba mukama wange nti tulina kitaffe mukadde n'omwana gwe yazaala ng'akaddiye, omwana omuto ne muganda we yafa, naye asigadde yekka ku baana ba nnyina, era kitaawe amwagala. Naawe n'ogamba abaddu bo nti, mumundeetere mukubeko amaaso. Ne tugamba mukama wange nti, omulenzi tayinza kuleka kitaawe, kuba bw'alireka kitaawe, kitaawe alifa. N'ogamba abaddu bo nti, mwana waabo mmwe bw'ataliserengeta nammwe, temuliraba nate maaso gange. Awo olwatuuka bwe twayambuka ne tujja eri omuddu wo kitange, ne tumubuulira ebigambo bya mukama wange. Kitaffe n'ayogera nti, muddeeyo nate mutugulire akamere. Naffe ne twogera nti, tetuyinza kuserengeta, omwana waabo ffe bw'anaabeera awamu naffe tuliserengeta, kubanga tetuyinza kulaba maaso ga musajja omwana waabo ffe wabula ng'ali wamu naffe. Omuddu wo kitange n'atugamba nti, mumanyi nti mukazi wange yanzaalira abaana ab'obulenzi 2. Omu n'ava gye ndi, ne njogera nti, mazima yataagulwataagulwa, nange sikyamulabako. Era bwe munanziyako n'oyo akabi ne kamubaako, muliserengesa envi zange mu magombo olw'okunakuwala. Kale kaakano bwe ndijja eri omuddu wo kitange, n'omulenzi nga tali wamu naffe, kubanga obulamu bwe busibiddwa n'obulamu bw'omulenzi. Olulituuka bw'aliraba ng'omulenzi taliiwo, alifa, n'abaddu bo baliserengesa envi z'omuddu wo kitaabwe mu magombo olw'okunakuwala. Kubanga omuddu wo ye yeeyimirira omulenzi eri kitange nga njogera nti, bwe sirimuleeta gy'oli, nze ndiba n'omusango eri kitange ennaku zonna. Kale nno nkwegayiridde, omuddu wo abeere wano mu kifo ky'omulenzi okuba omuddu wa mukama wange, n'omulenzi ayambukire awamu ne baganda be, kubanga ndyambuka nti eri kitange n'omulenzi nga tali wamu nange, nneme okulaba akabi akalituuka ku kitange. Essula ya 5. Awo Yusufu n'alema okuzibiikiririza mu maaso gaabo bonna abayimiridde okumpi naye, n'ayogerera waggulu nti, mufulumye buli muntu bave gye ndi. Ne wataba muntu ayimiridde naye, Yusufu bwe yali yeeyoleka eri baganda be. N'akaaba n'eddoboozi ddene, Abamisiri ne bawulira, n'ennyumba ya Falaawo n'ewulira. Yusufu n'agamba baganda be nti, nze Yusufu, kitange akyali mulamu. Baganda be ne batayinza kumuddamu kubanga beeraliikirira mu maaso ge. Yusufu n'agamba baganda be nti, munsemberere mbeegayiridde. Ne basembera. N'ayogera nti, nze Yusufu muganda wammwe gwe mwatunda e Misiri. Ne kaakano temunakuwala, so temwesunguwalira kubanga mwantunda muno, kubanga Katonda ye yankulembeza mmwe okuwonya okufa. Enjala yakamaze mu nsi emyaka 2, era ekyasigaddeyo 5 gye batagenda kulimiramu newaakubadde okukungula. Era Katonda ye yankulembeza mmwe okubawonyeza abalisigalako mmwe mu nsi, n'okubalokola muleme okufa okuwonya okw'ekitalo. Kale nno si mmwe mwansindika muno, wabula Katonda. Era yanfuula kitaawe wa Falaawo, era omwami w'ennyumba ye yonna, era omukulu afuga ensi yonna ey'e Misiri. Mwanguwe mwambuke mugende eri kitange, mumugambe nti, omwana wo Yusufu bw'ayogera bw'ati nti, Katonda yanfuula omwami w'e Misiri yonna. Oserengeta ojje gye ndi olwawo, era onootuulanga mu nsi ey'e Goseni, naawe onoobeeranga kumpi nange, gwe n'abaana bo, n'abaana b'abaana bo, n'endiga zo n'ente zo, ne byonna by'olina. Era n'akuliisizanga eyo, kubanga ekyasigaddeyo emyaka 5 egy'enjala, oleme okwavuwala gwe n'ennyumba yo ne byonna by'olina.
era laba amaaso gammwe galaba era n'amaaso ga muganda wange Benyamini g'akamwa kange kekoogera nammwe era muligulira kitange ekitiibwa kyange kyonna mu Misiri bwe kiri ne byonna bye mulabye era mwanguwe muserengese kitange mumuleete wano. N'agwa muganda we Benyamini mu bulago n'akaaba amaziga. Benyamini n'akaabira mu bulago bwe n'anywegera baganda be bonna n'akaabira ku bo. Oluvannyuma baganda be ne banyumya naye n'ebigambo ebyo ne biwulirwa mu nnyumba ya Falaawo nti baganda ba Yusufu bazze ne bisanyusa nnyo Falaawo n'abaddu be. Falaawo n'agamba Yusufu nti gamba baganda bo nti mukole bwe muti muteeke ebintu ku nsolo zammwe mugende muserengete mu nsi ya Kanani mutwale kitammwe n'ennyumba zammwe mujje ewange nange ndibawo ebirungi eby'omu nsi y'e Misiri era munaalyanga obugimu obw'ensi. Kaakano olagiddwa mukole bwe muti mutwalire abaana bammwe abato ne bakazi bammwe amagaali mu nsi y'e Misiri muleete kitammwe mujje era temulowooza bintu byammwe kubanga ebirungi eby'omu nsi y'e Misiri byammwe. Abaana ba Isirayiri ne bakola bwe batyo. Yusufu n'abawa amagaali nga Falaawo bwe yalagira n'abawa n'entanda ey'omu kkubo. Bonna n'abawa buli muntu ebyambalo eby'okukyusizaamu naye n'awa Benyamini ebitundu eby'effeeza 300 n'ebyambalo eby'okukyusizaamu engeri 5. Ne kitaawe n'amuweereza bw'ati endogoyi 10 ezeetisse ebirungi eby'omu Misiri n'endogoyi enkazi 10 ezeetisse eŋŋaano n'emmere n'ebyokulya kitaawe by'aliriira mu kkubo. Bw'atyo n'asiibula baganda be ne bagenda n'abagamba nti mwekuume muleme okuyombera mu kkubo. Ne bayambuka ne bava mu Misiri ne bajja mu nsi ya Kanani eri Yakobo kitaabwe. Ne bamugamba nti Yusufu akyali mulamu era ye mukulu afuga ensi yonna ey'e Misiri. Omutima gwe ne guzirika kubanga teyabakkiriza. Ne bamugamba ebigambo byonna ebya Yusufu bye yababuulira. Kale bwe yalaba amagaali Yusufu ge yaweereza okumusitula omwoyo gwa Yakobo kitaabwe ne guddamu amaanyi. Isirayiri n'ayogera nti kinaamala. Yusufu omwana wange akyali mulamu ndigenda okumulaba nga sinnafa. Essula ya 46. Isirayiri n'atambula ng'atwala byonna bye yalina n'ajja e Beeruseba n'awaayo ssaddaaka eri Katonda wa kitaawe Isaaka. Katonda n'ayogera ne Isirayiri mu kwolesebwa okw'ekiro nti Yakobo, Yakobo. N'ayogera nti nze nzuuno. N'ayogera nti nze Katonda, Katonda wa kitaawo. Totya kuserengeta mu Misiri kubanga ndikufuulireyo eggwanga eddene. Ndiserengeta naawe mu Misiri era sirirema kukugyamu nate era Yusufu aliteeka engalo ze maaso go. Yakobo n'agolokoka n'ava mu Beeruseba. Abaana ba Isirayiri ne basitulira Yakobo kitaabwe n'abaana baabwe abato n'abakazi baabwe mu magaali Falaawo ge yaweereza okumusitula. Ne batwala ensolo zaabwe n'ebintu byabwe bye baafuna mu nsi ya Kanani ne bajja mu Misiri. Yakobo n'ezzadde lye lyonna wamu naye. Batabani be n'abaana b'abatabani be wamu naye. Bawala be n'abawala b'abatabani be n'ezzadde lye lyonna be yatwala naye bwe yagenda mu Misiri. N'amannya g'abaana ba Isirayiri abajja mu Misiri Yakobo ne batabani be ge gano: Lewubeeni omubereberye wa Yakobo, ne batabani ba Lewubeeni Kanoki ne Palu ne Kezulooni ne Kalumi. N'abaana ba Simyoni abasajja Yemweri ne Yamini ne Okadi ne Yakini ne Zokali ne Sawuli omwana w'omukazi Omukanani. Ne batabani ba Leevi Gerusoni, Kokasi ne Merali. Ne batabani ba Yuda Eri ne Onani ne Seera ne Perezi ne Zeera. Naye Eri ne Onani baafiira mu nsi ya Kanani. Ne batabani ba Perezi baali Kezulooni ne Kamuli. Ne batabani ba Isakaali Tola ne Puva ne Yobu ne Simuloni. Ne batabani ba Zebuloni Seredi ne Eroni ne Yaleeri. Abo be batabani ba Leeya be yazaalira Yakobo mu Padanalaamu awamu n'omuwala we Dina. Abaana be bonna abasajja n'abakazi baali obulamu 3 Ne batabani ba Gaadi Zifiyoni ne Kagi Suni ne Ezeboni Eri ne Alodi ne Aleri. Ne batabani ba Aseri Imuna ne Isuba ne Isuvi
ne Beriya ne Seera mwannyinaabwe. Ne batabani ba Beriya, Keberi ne Malukiyeri. Abo be batabani ba Zirupa, Labani bwe yawa Leeya omwana we, era abo be yazaalira Yakobo, bwe bulamu 16. Batabani ba Laakeeri mukazi wa Yakobo, Yusufu ne Benyamini. Era Yusufu n'azaalibwa mu nsi y'e Misiri, Manaase ne Efulayimu. Asenaasi omwana wa Potiferi kabona owe Oni be yamuzaalira. Ne batabani ba Benyamini, Bera ne Bekeri ne Asuberi ne Gera ne Naamani, Eki ne Loosi, Mupimu ne Kupimu ne Aludi. Abo be batabani ba Laakeeri abaazaalibwa Yakobo, obulamu bwonna bwali 14. Ne batabani ba Ddaani, Kusimu. Ne batabani ba Nafutaali, Yazeeri ne Guni ne Yezeri ne Siremu. Abo be batabani ba Bira, Labani gwe yawa Laakeeri omwana we, era abo be yazaalira Yakobo. Obulamu bwonna bwali 7. Obulamu bwonna obwayingira mu Misiri awamu ne Yakobo, obwava mu ntumbwe ze, obutassaako bakazi b'abaana ba Yakobo, obulamu bwonna bwali 66. Ne batabani ba Yusufu abaamuzaalibwa mu Misiri baali bulamu 2. Obulamu bwonna obw'ennyumba ya Yakobo bwayingira mu Misiri bwali 7. N'atuma Yuda okumukulembera eri Yusufu okulaga ekkubo mu maaso ge erigenda mu Goseni. Ne batuuka mu nsi y'e Goseni. Yusufu n'ateekateeka eggaali lye n'ayambuka okusisinkana Isirayiri kitaawe mu Goseni. Ne yeeraga gy'ali n'amugwa mu bulago n'akaaba amaziga mu bulago bwe ekiseera ekinene. Isirayiri n'agamba Yusufu nti, kaakano kanfe kubanga ndabye amaaso go ng'okyali mulamu. Yusufu n'agamba baganda be n'ennyumba ya kitaawe nti, n'ayambuka n'embuulira Falaawo ne mugamba nti, baganda bange n'ennyumba ya kitange abaali mu nsi Kanani bazze ewange, era abasajja be basumba kubanga baalundanga nte, era baleese endiga zaabwe n'ente zaabwe ne byonna bye balina. Awo olulituuka Falaawo bw'alibayita bw'alyogera nti, emirimu gyammwe ki? Mwogeranga nti abaddu bo baalundanga nte okuva mu buto bwaffe okutuusa leero. Ffe era ne bajjajja baffe mulyoke mutuule mu nsi y'e Goseni, kubanga buli musumba kyamuziza eri Abamisiri. Essula ya 47. Yusufu n'alyoka ayingira n'abuulira Falaawo n'ayogera nti, kitange ne baganda bange, endiga zaabwe n'ente zaabwe ne byonna bye balina batuuse bavudde mu nsi ya Kanani, era alaba bali mu nsi y'e Goseni. N'alonda ku baganda be abasajja 5 n'abaleetera Falaawo. Falaawo n'agamba baganda be nti, emirimu gyammwe ki? Ne bagamba Falaawo nti, abaddu bo basumba ffe era ne bajjajja baffe. Ne bagamba Falaawo nti, tuzze okutuula mu nsi kubanga tewali muddo gwa bisibo by'abaddu bo, kubanga enjala nnyingi mu nsi ya Kanani. Kale nno kaakano tukwegayiridde abaddu bo batuule mu nsi y'e Goseni. Falaawo n'agamba Yusufu nti, kitaawo ne baganda bo bazzeewo. Ensi y'e Misiri eri mu maaso go, awasinga obulungi mu nsi tuuzaawo kitaawo ne baganda bo batuule mu nsi y'e Goseni, era obanga omanyi kubo ab'amagezi kale bafuule abakulu b'ente zange. Yusufu n'ayingiza Yakobo kitaawe n'amuteeka mu maaso ga Falaawo. Yakobo n'asabira Falaawo omukisa. Falaawo n'agamba Yakobo nti, ennaku ez'emyaka egy'obulamu bwo ziri mmeka? Yakobo n'agamba Falaawo nti, ennaku ez'emyaka egy'okutambula kwange ziri myaka 13. Ennaku ez'emyaka egy'obulamu bwange ziri ntono era mbi, so teziwera nnaku za myaka gya bulamu bwa bajjajja bange mu nnaku ez'okutambula kwabwe. Yakobo n'asabira Falaawo omukisa n'ava mu maaso ga Falaawo. Yusufu n'atuuza kitaawe ne baganda be n'abawa obutaka mu nsi y'e Misiri awasinga obulungi mu nsi ya Lamasesi nga Falaawo bwe yalagira. Yusufu n'aliisa kitaawe ne baganda be n'ekika kyonna ekya kitaawe n'emmere ng'ennyumba zaabwe bwe zaali. Ne wataba mmere mu nsi yonna kubanga enjala yali nnyingi nnyo. Ensi y'e Misiri n'ensi ya Kanani n'okuzirika ne zizirika olw'enjala. Yusufu n'akuŋŋaanya effeeza yonna eyalabikira mu nsi y'e Misiri ne mu nsi ya Kanani ng'abaguza eŋŋano. Yusufu n'aleeta effeeza mu nnyumba ya Falaawo. Effeeza yonna bwe yaggwa mu nsi y'e Misiri ne mu nsi ya Kanani,
Abamisiri bonna ne bajjira Yusufu ne boogera nti tuwe emmere kubanga tetunaava tufiira mu maaso go kiki kubanga effeeza etubuze. Yusufu n'ayogera nti muweeyo ensolo zammwe nange n'abaweeranga ensolo zammwe effeeza bw'eribabula. Ne baleetera Yusufu ensolo zaabwe. Yusufu n'abawaanyisa emmere n'embalaasi n'endiga n'ente n'endogoyi. N'abaliisiza emmere omwaka ogwo ng'abawaanyisiza ensolo zaabwe zonna. Omwaka ogwo bwe gwaggwaako ne bamujjira mu mwaka ogwokubiri ne bamugamba nti tetuukise mukama wange ng'effeeza yaffe yonna yaggwaawo n'ebisibo by'ensolo bya mukama wange. Tewali ekisigadde mu maaso ga mukama wange wabula emibiri gyaffe n'ebyalo byaffe. Tetunaava tufiira mu maaso go kiki ffe n'ensi yaffeera. Tugule ffe n'ensi yaffe n'emmere naffe n'ensi yaffe tuli babaddu ba Falaawo. Tuwe ensigo tube abalamu tuleme okufa ensi ereme okuzika. Awo Yusufu n'agulira Falaawo ensi yonna ey'e Misiri kubanga Abamisiri baatunda buli muntu ennimiro ye kubanga enjala yabayingirira. Ensi n'efuuka ya Falaawo. N'abantu n'abajjulula n'abassa mu bibuga okuva ku nsalo y'e Misiri bw'ekoma okutuusa ku nkomerero yayo endala. Ensi y'abakabona yokka gyataagula kubanga bakabona baali balina omugabo gwabwe gwe baaweebwanga Falaawo ne balyanga omugabo gwabwe Falaawo gwe yabawanga gye baava balema okutunda ensi yaabwe. Yusufu n'alyoka agamba abantu nti laba ngulidde leero Falaawo mmwe n'ensi yammwe. Laba ensigo zammwe ziizino munaasiga ensi. Era olulituuka bwe munaakungulanga munaawanga Falaawo ekitundu ekyokutaano n'ebitundu ebina ebinaabanga ebyammwe okuba eby'okusiga ennimiro n'okuba emmere yammwe era n'ab'omu nnyumba zammwe n'okuba emmere ey'abaana bammwe abato. Ne boogera nti otuwonyezza mu kufa tulabe ekisa mu maaso ga mukama wange era tuli babaddu ba Falaawo. Yusufu n'ateeka etteeka eryo ery'ensi y'e Misiri ne leero. Falaawo okuweebwanga ekitundu ekyokutaano naye ensi y'abakabona yokka yeetaafuuka ya Falaawo. Isirayiri n'atuula mu nsi y'e Misiri mu nsi y'e Goseni ne bafunira omwo ebintu ne baala ne beeyongera nnyo. Yakobo n'amala emyaka 17 mu nsi y'e Misiri. Bwe zityo ennaku za Yakobo emyaka egy'obulamu bwe zaali myaka 147. Ebiro ne bitera okutuuka Isirayiri byagenda okufiiramu. N'ayita omwana we Yusufu n'amugamba nti obanga kaakano ndabye ekisa mu maaso go nkwegayiridde teeka omukono gwo wansi w'ekisambi kyange onkolere ebyekisa n'ebyamazima. Tonziikanga nkwegayiridde mu Misiri naye bwe ndyebakira awamu ne bajjajja bange onsitule onziye mu Misiri onziike mu kifo kyabwe eky'okuziikangamu. N'ayogera nti ndikola nga bw'oyogedde. N'ayogera nti ndayirira n'amulayirira. Isirayiri n'avunnama emitwetwe. Haleluya. Twebaza mukama ku lwa Bible reading yaffe. Abampeera omukisa abagyekuumiddeko eya mumbejja wa Yesu. Lift up your faith altar. So teweerabira omupya kusubscribinga, likinga, commentinga. Mukama ajja kukola obulungi mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Yes, mbagaliza Easter ennungi mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Leka tulabe ebyenjawulo mu ffe. Leka azaalibwe azuukire mu ffe. Ebyaffe byonna ebyagala bizuukire. Sigadde nze omumbejja wa Yesu enikese ng'obuweereza bwaffe babuyita mumbejja wa Yesu. Lift up your faith altar. Mbagala nnyo naye Yesu Kristo yasinga okutwagala. Mbagaliza olunaku olulungi. Shalom, shalom, shalom. Fuga, yes, tata fuga.